Gen.Elly Tumwine. Many Ugandans, Moses Mugalula, are still in shock. They are still surprised. But then you get a bakulembeze abakaba parliament. Anti kungu ebyo ebigambo naffe twewunyiza mu kiseera kitono nnyo bwe kiti Gen.Elly Tumwine ebadde ng'awanda omuliro era yawanda omuliro mu kalulu kaggwa ng'abantu bangi bamaze okukubibwa amasasi ne bafa ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 Novemba omwaka oguwedde. N'abavuga nti poliisi eyina obuyinza n'eddembe okutta, to shoot and kill you if you exceed a certain limit. Ng'olaba determination eya Gen.Elly kati kyekiseera Mwami Museveni akole enteekateeka ewaayo obuyinza mu mirembe. Are you among those Ugandans that are surprised about these words? Byayogedde babyasobola okwogera. Byayogedde. I'm not surprised. In relation to byayogera luli. And I'm not surprised at all. Nabye Vice President Emerita yabaddeko His Excellency Edward Chwanuka Sekandi ng'ayogera ne Vice President omupya Jessica Lupo. Namugamba nti weewalanga nnyo okunyiiza President Museveni ng'oli mu ofiisi eno. Era bw'olabanga akunyiigidde dduka mangu omwetondere. Kyova olaba nti Sekandi awangaalidde mu kifo ekyo ng'amanyino ganze simala googera because bw'oba oli mu buyinza nga oweereza President baba kyakoba wena kyokuba tasobya gw'osobya. Kakati byonna by'oyogera biteekwa kubanga birina kusanyusa mukulu. Kyokka bw'omala n'ova mu buyinza obwo oyinza nti oddayo mu mbeera ye eya bulijjo n'ogamba naye bino bye nayogeranga bitutwala wa. Kakati Gen.Elly Tumwine y'ono omutuufu kati eyayogedde bino ye Gen.Elly Tumwine omutuufu. Olite yali mutuufu. No yakabira bakati. Abadde abimanyi naye gambye Sekandi agamba Vice President nti tonyiiza omukulu. Okumuyinza kitegeeza olina kukola by'ayagala. Kati bw'oba oyagala otegeere abakulembeze bano abatuufu their true colors bamale kuva mu offices ezo. Oh, Gen.Elly Tumwine abyogera kubanga office yavuddewo. Kati ayogera abula mukulu munne ekituufu naye lulinga akyali wali. No, ulire ebigambo bya Gen.Elly Tumwine Mwami Mugalula. I think ayogera ku Mwami Museveni. He knows I am not interested in positions that people fight for. That's why he would rather take care of his political interests of balancing here and there. Now, yongirako, it's our duty to save the president from yachogedde mu Lunyankole obulwadde obwokulooza nti nze mmanyi buli kimu kyonna, a disease diagnosed by political scientists of not taking advice. N'ayongerako ng'agamba nti the president has served this country well and deserves a peaceful retirement. He has talked of recruiting fishermen. He had done this long ago. We are the fishermen. Now he has recruited the Zacharias and they are welcome, but they have to learn. Njagala katono nnyo nkulage clip eno omukulu ono ng'ayogera ebigambo bino. After these positions that people clamor for, and perhaps that's why he would rather take care of his political interests of balancing here and there. And I remain a freedom fighter and I admire him and thank him as my teacher, my mentor, my leader, and my hero. I will continue to give him my genuine support and advice. And to me now, I think the best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace for the long future. You know, it should be our duty to save him from being Ngambanyenka. Wanyakore have a proverb, Ngambanyeka nyukamaro mavi, that the one who does not take advice brews some bad beer. But we should save the president that problem. We should save the president that problem. Gen.Elly Tumwine. Oye mutuufu. Ebigambo byayogedde era president bw'aba ayagala okutegeera kikyali ng'omukulembeze
awulirize nnyo abantu abo baggyeko obuyinza. Simanyi oba ogoberera ebigambo bya Haji Nadduli ennaku zino engeri gy'ayogeramu era ebigambo Haji Nadduli byayogera byemu n'ebigambo Gen.Elly Tumwine byayogedde. Ebigambo mukyala Ameya Kyamuliro yayogera wabiwulira nga bakamukuba akalulu. Tuludde mu buyinza. Abantu batukooye. Tuludde mu buyinza. Kyobula abantu tebakyatwagala. So ndowooza nti bw'oba oyagala otegeere ekituufu because kati Gen.Elly Tumwine ndowooza yasindikiddwa kubeera advisor wa president. Yes. Gana amagezi ge yamuwadde ge ga Tumwine omutuufu. Biri byayogera yabyogeranga kubanga yali akyali mu kintu oba yali akyalina obuyinza. Ne kati gano ge yayogedde ge magezi nze era ndowooza nti kyekiseera naye who should actually take him serious because bwewalinga okyalina obuyinza bino walegano byogera tewabyogera. Obuyinza bukuvudde mu ngalo. In fact yawulikisenga akukkuluma because mu bigambo byagambye in the 35 years I have been a minister for only 5 years unlike some of my colleagues. Ayogera ku ba Bush War veterans ba Bushmen abali mu nsiko ku myaka 35 mbadde minister emyaka 5 gyokka kuno siku kukkuluma. Of course kyamulumye ng'omuntu naye bwe kyamulumye n'asala wayogere oba olyawo amazima ge yali yasirikira edda. Mwami Nadduli kasaba amujja ku kya minisita naye omujjukira naye n'ayogera ebigambo byayogera. Mukyala Ameya Kyambadde bwe yava ku bwa MP ne wa minisita ne bamujjako n'ayogera byayogedde. Kyenkugambye nti Tumwine ebigambo bye bituufu ye Tumwine omutuufu oyo. Kati biri byayogera luli nti mukube ku nnyama mukole eki yabyogeranga kubanga yali akyali mu buyinza nga laba yabuyina kati naye kati bumujjiddwako. Walabye mukyala Kadaaga naye byayogeranga muge tokyali speaker byayogeranga wabiwuliranga. So nze ndowooza nti abawa president amagezi oyinza okuyita amatuufu bagamu amaze kuva mu buyinza. However ebigambo ebyo biyinza obutasanyusa president. Era bw'olaba Ameya Kyambadde bwe yayogera n'agamba nti abantu batukooye oba oli awo ge gaali amazima ebyaddira wabiraba ne kwa minisita ne bamugobera ddala. Kati Tumwine nze musaasidde kubanga sekandi agambye nako gabisanyusa mukulu. Kati wabanga ebyo byayogera essaawa zino byali mu kugamba walina okuwa amagezi nti munnange ge magezi gamuwa advise okukola tebigajja musanyusa omuntu agala muga amagezi bwe gatyo tegajja musanyusa. So Tumwine yandigoberera Tumwine eriwa yes advisor wa president kyekiddako gyali because guno si gwe gusose mwe mugala tujjukira abantu abazze boogera ebigambo bwe biti eyali omuduumizi w'eggye lya Uganda eyali munnakibiina kya FDC n'agenda mu Alliance for National Transformation General Grigori Mugisha Muntu binazza byogera. Atwalabako Henry Tumukunde eyaddayo kemabe yasibwa nako n'akomyeza mu government ate n'alekebwawo naye simba nawe I think ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga tulabye General David Sejjusa bino yazza byogera. And they have all literally not ended well. You see, ebyo boogera bituufu bonna ibaze boogera kubanga sirowooza nti General Mugisha Muntu asooka okwagaliza President Museveni ali mukama w'ekibi biba mugamba oba oli awo nti teekateeka buli mukulembeze yandibadde n'akaseera akeeteekateeka. Olaba ekiri e Kenya Uhuru Kenyatta engeri gy'atusisemu nti kampumule nga tuli mu mukago gwa East Africa twagatambulira mu bannaffe ensonga ya okukyusa obuyinza bagikutte batya. Bannamagye bano okwogera ebigambo bino oba oli awo tebandyagadde kuzzaayo eggwanga mu ddubi kubanga omukulembeze lw'ogamba nti sita buyinza obanga asindika abakuvuganya mu kikemo. So Gen.Elly Tumwine byayogedde si bipya byayogerwa Dr. Kiza Besigye kano byayogerwa Gen. Mugisha Muntu byayogerwa Gen. Sejjusa David bize byogerwa. So nze ndowooza nti newankubadde babigamba nzo batayagala kubiwulira yesi byayagala naye ebigambo by'abano ye message oba oli awo ibana otegeeza mukama wawe mugala bino kuva lwabaddewo mbadde ngoberera emikutu gya social media okutegeera kiki bannayuganda kibagamba ku nsonga eno and some Ugandans seem to be in a celebratory mode balinga basanyuse nawe koolabe kakikutuukeko. Are Ugandans being fair? Eri former security minister. No, Ugandan is bantu beerabize. Era ku ebyo Tumwine byayogedde oba kubaawo kalulu.
najja neyesimba ku bwalo dimeya abadde awangula bannayuganda bano olaba mwami Amama Mbabazi because Mbabazi bye yakola binana system ejjatambulangamu bwalinga bwongo bwa Mbabazi ebiseera ebyo naye Mbabazi bwe yavaayo n'agamba nti kati ngenda kwesimbako tukoye kimala abantu bagamba nti tufunye omuzira waffe ne beerabira biri so jeno Tumwine oba oliawo ali mu kweteekerateekera engeri gy'anaawummulamu awummulenga abantu bamusonyiye era byayogedde wankwadde ojjeyo messages ezimu abantu amu byabasanyusizza ne babitambuza n'obitambuza tikatulane Tumwine ayogedde tulinzeeyo n'omulala and by the way abavuganya gavumenti bo kati kibakolera ekyo lumunzi jukira president yali ku radio station yemu ng'ali ku program y'ebyobufuzi honorable Ssemujju namugamba ne mukama wange tulabanga bonna ba generals bo bakuddukako bonna bakulekawo kati n'abamenya Sejjusa Besigye muntu amanya Mushega bonna bakulese busigadde weka naye president bwe yali amuddamu yamugamba nti eggwanga no terifugibwa abantu abo bolowooza abalifuga they are invisibles babeera mu mawulire temuli bategeera kati bano bagenda bakole ki bagenda ababuddukanye eggwanga temuli bategeera